Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, abantu bakatonda mwenna abatulaba bamubaako nnyo tubeebaza tusaba Allah w'ekitiibwa mweyongere okubeera nti insha Allah tukumakuma ffenna baganda baffe bonna abasiraamu n'okwongera okusindika vidiyo zino z'olaba kuba mu butuufu oba otadde ettaffaali ddene nnyo ku musiraamu nno ng'okutteka vidiyo kano n'okasindika eri yonna kuba Allah atukubiriza fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, okwejjukanya ng'okwejjukanya mutuufu kugasa omusiraamu yenna. Inshallah taala Sheikh tukwebaza okomawo netubeera nga inshallah abatulaba tujja kubeera tukiddamu eva tutambula na kino ekitabo ekyawahbatu zuhair wahbatu zuhair kigamba alfikul islami wa adillatuhu, ekitegeeza nti amateeka g'obusiraamu si bwe kitegeeza n'obujulizi inshallah taala. Era nga ejjo twabadde ku swala nda twatandika n'eswala n'olunaku olw'ejjo twatunulidde ku mazzi kye bayita tahara obuyonjo, era ne tubasuubiza nti inshallah taala olunaku olwaleero tujja kugendera ddala tutunule ku wudhu wa Sheikh mutuufu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Allah yali amulaalikako ebigambo bino ayina kyetugamba la juzu ta'khirul bani inda al-waqti al-haja, nti Allah alitasobola kubeera nti akulaalikako eswala n'atakuwulira ate condition ekutuusa kuki ku swala. Walidha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum waydiyakum ila al-marafiq, era nga kyekitegeeza wudhu inshallah taala. Wensaba Sheikh tutandikire inshallah taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa ba'd. Tumebazana nyani bwenza Allah tabaraka wa ta'ala chattadde ombalamu ate ne tumulajenera akaseera ka chattadde atukozeserezemu bitugenda musinkana mu maaso genga musimu kuffe ebengera n'emirembe bidderi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah bwe yatusindikiranga lyekkubo lyokka omwana Adamu lyalina okutambuliramu kutoka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga musimu kuye. Nsaba Allah jalla wa ala abeere nga atukozesa ebituufu mu ebyo byetaaga okuba nga tutuuka gy'ali. Ennaku gye twamaliriza nga tulabye ku mazzi obukulu bwago na butya emiteeko gye gaawulwamu mu ndaba y'obusiraamu. Twalabye nti amazzi gaawulwamu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka ge mazzi amayonjo nga gayonja ate abo bagayita tahiru tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi, oba mu bufunze bayina erinnya lyamu lye bagayita nti almau almutlaqu atahiru fi nafsihi almutahhiru li ghayrihi. Omuteeko ogwokubiri ne tulaba nga gayitibwa almau atahiru, amazzi amayonjo yani tahiru fi nafsihi go genyini mayonjo ghayru mutahhiru li ghayrihi, ati gasobola kubanga gatukuza ekintu ekirala. Twalabye ekigaviirako okuba bwe gatyo kwe kubanga geetabiseemu ekintu nga kiyonjo ne kigajja ku bitendo by'amazzi ebisatu. Bitendo by'amazzi ebisatu, ekisookera ddala yekkala, amazzi galina kkala yaago emanyikiddwa, warriihu amazzi galina akawowo kaago gekawunya smell, wa ta'am amazzi galina empuma yaago gye tumanyi obulungi nga buli muntu amanyi nti amazzi gawoma. Wano Sheikh wajazidde wagambye yajuuza omuntu akkirizibwa okukozesa renzoli, akkirizibwa okukozesa ice spice amazzi ago gonna olw'ensonga amazzi ago gonna ge twogerako gali wansi w'ebika ebisatu. Naye bawulema baffe baatugamba nti aqsamu anwa'ul miyah, emiteeko gy'amazzi waliwo aqsaamu. Mu Luganda tulina ekigambo kiri kimu, emiteeko era ne kino miteeko types. Emiteeko gy'amazzi amayonjo gye gino wammanga. Emiteeko gy'amazzi amaki amayonjo gye gino wammanga. Ma'ul bahari amazzi g'ennyanja, amazzi g'ennyanja ne begaba ennyanja nga ya munnyo
gaba gakyali ku butonde bwagwo. Naam, ennyanja nga ya munnyu gakkirizibwa okufunyisibwa wuzu olw'ensonga obutonde bwagwo bwegatube gakola ki omunnyu tebataddeemu muteeke wa innama Allah bwatube yagatonda gabamu omunnyu. Ate nero ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama oluvannyuma lw'okubuuzibwa nti ya rasulallah inna narkabu albahara mazima ffe tulinnya ennyanja wa maana alqalilu min alma tulina amazzi maki matono betugatawaazisa oba betuganaaba atishna ate betuba tuganaabye oba tugafunyisa wuzu tujja kukwatibwa ennyonta. afanatawadda min maai lbahari abaffe tusobola okufunyisa ku wuzu ku mazzi g'ennyanja. nabbi naddamu ekibuuzo ne ansa nga egasa ku bintu bibiri naga nti huwa yennyanja eyo tahuru mauhu amazzi gaayo mayonjo alhillu maitatahu nekyo nekiwangalira muyo bekifiiramu kikkirizibwa okukola ki okuliibwa. So wano tulabye nti amazzi g'ennyanja gaba mayonjo. Omuteeko ogwokubiri maul matari amazzi g'enkuba. Amazzi gonna agava mu nkuba gabira tahirun mutahhiru. Amazzi g'enkuba ne begeetabikamu olutakataka olutakataka olwo terugajja ku buyonjo bwagwo bimaana kubaati Allah jalla waala agati wa anzalna min assamai maan tahura tussa okuva mu ggulu amazzi amaki amayonjo. Kati ne begabanga begabadde gatonnya enfuufu kati ng'ennaku zino enfuufu nnyingi gasobola okutonnya ku bbaati nga liriko enfuufu. Amazzi ago tusigala tukyagakozesa kubanga mayonjo ate tegeetabiseemu okuggyako ekiyonjo. Ettaka byebimu ku bintu ebiyonjo mu busiraamu. Kale no nabwe kityo amazzi gakkirizibwa okukozesebwa besinga gaba geetabuddemu ettaka nga eri gakyusi ag'enkuba geetabikamu olutakataka nga lwe lugakyusizza kkala tegalina buzibu kugakozesa. Omuteeko ogwokusatu mu mazzi agakkirizibwa okukozesebwa nga ate era mayonjo maunahari amazzi g'omugga river Nile ene river Kagera n'endala amazzi g'omugga okkirizibwa okugakozesa ebbanga ligamalanga tegavudde ku bimu ku bitende ebimeka ebisatu singa nga omugga ogusanga nga amazzi gago kugamu omugga gaba mayonjo lubeerera. Lwaki ebiseera ebisinga gaba gakulukuta kati gabeera mayonjo era okkirizibwa okugakozesa. Amazzi amalala maau albiri amazzi g'oluzzi. Oluzzi lwe luzzi zebasima nayikondo. Naye shekhe wallahi wano tukubiriza abasiraamu ebiseera ebisinga Uganda wano tuyitiridde nnyo okulinda okusaba naye mulimu Abaganda mulimu abasajja Abaganda asobola okukwata ssente n'agamba bano abantu balakinga amazzi. Teriyo muntu yafuna kye tuyita diiru ekutula era nabbi sallallahu alaihi wasallama n'olwaleero hatta lyawo nga Uthman radiyallahu tabaraka yakola kidiru kijja kutula yaleka zimbe bizimbe bingi yagula luzzi. Uthman alayhi salatu wassalam yatuuka mu Madina yasangamu Omuyudaaya ng'alina oluzzi ku bugagga bwe yalina yasalawo n'agula oluzzi olwo naye teyalugula direct yasooka n'alugulako haafu n'amugamba oluzzi lunguzeeko haafu olunguzaako ti haafu olunaku lulwo Omuyahudi yali amazzi agatunda buli wajja okusenda ekidomola kya sente beziti olinamugaa tewali buzibu nze nguzaako haafu yani mu wiiki olinamu ennaku 2-3 nange 3. Kati Uthmani yo olwamala olugula abantu nabagamba nti mu nnaku ezange mujje munywere bwereere mu nnaku ezange mukoleki munywere bwereere. Kati abantu basenanga amazzi mu nnaku za Uthmani ne bajjuza Omuyudaaya n'agenda n'atula ku luzzi nga teri ajja kugula bezaggwangako nga gaba gabaweddeko nga badde bagula nga basena mu za Uthmani agenda okulaba namuga nti wayempamu zompa ennaku ezisigadde oluzzi olukoleki n'alugulira ddala yalugula n'aluddiza n'atandika okutunda nedda yalugula n'alusaddaakayo mu maaso g'ekitiibwa Allah teriiwa bbeeyi nga muntu anywesa amazzi. Idhan okusima enzizi bannange kintu kya bbeeyi mukyettanire jangu abalabbayika nsuubira basima enzizi jangu n'akasente kakatono bagende mu kyalo bakusibira enzizi. Allah jalla waala banywa amazigo banywa ku mazigo olaba otya nga abantu buli afuna wuzu afuna ku ssente zo sadakatul jariya sadaka ekulukuta
so nkibakubiriza kya bbeeyi. Tugambye nti omuteeko ogwokuna ma'ul bi'ri amazzi agava mu nayikondo amazzi g'oluzzi. Omuteeko ogwokutaano ma'ul ayini amazzi gaki g'oluzzi zino enzizi basima. So lwa nayikondo waliwo ensulo al ayini kitegeeza enki ensulo amazzi gafubutukayo mu ttaka beegati gaba mayonjo mu busiraamu gakkirizibwa okufunyisa oluzu. Omuteeko ogw'omukaaga ma'u athalji amazzi gaki gamuzira. Tegerekesa amazzi gamuzira gaba gakkirizibwa okufunyisibwa wuzu. Muzira asobola okugwa bamita thalji asobola okugwa n'omukuŋŋaanya oba mu bantu abali mu nsi z'abazungu muzira abaawo nga gamuzira kati ogateeka mu nnyumba ne gasaanuuka okkirizibwa okugafunyisa ki okugafunyisa wuzu. Omuteeko ogw'omusanvu ma'ul bardi amazzi mathalan mu firiji mulimu bifiriji ebigode babiyita ice nebikwata ice firiji nekwata ice okkirizibwa biba bivuddemu bifunyisa ki okubifunyisa wuzu. Egyo emiteeko gy'amazzi amayonjo agakkirizibwa okufunyisa ki naye bw'ogenda okugetegereza gonna gakwatagana mu bitendo bino wammanga nti ebitendo ebisatu gaba gabirina gaba galina lawunu nga yeeyo gaba galina taamu empooma nga yeeyo ne gabaako nekyetuyita riihu empunya nga yeeyo. So ebyo bye biteeko gy'amazzi gye tukola si tugakozesa ki tugafunyisa wuzu. Ma huwa alwudu wudu kyeki nga tetunnaba kulaba wudu tugitandikira luddawa wudu etandikira manju al-istinja tetusobola kusala ladda waliwo lwosobola oli okujjanga naye ekikulu alina okubanga emmanju yakoze eki. Ennaku zino Sheikh ali nawagamba ngendako mu wuzu ogenda okulaba nga ki yatandikidde wano atandikidde ddala eri wuzu atandikidde ddala mu wuzu gyekola ki kati al-istinja kye bayita istinjiya bawulama baffe batuga nti izalatu ma kharaja min as-sabilaini n'agenda ne yejjako ekiba kifulumye oba n'atukuza ewayise ekyo ekifulumiddemu ku makuba abiri kyetuyita istinja. Okuba nti omuntu era obusiraamu yeddiini yokka eyigiriza abantu emmanju eyo butya bye balina okweyisirizaayo butya bye balina okukola. Tewali ddiini ndala ebirina bino byenjogerako tebirina gye biri. Kyekyo tebagamba omusomesa nabbi Musa yasomesa buli kimu n'asomesa yasomesa buli kimu zeeyo hatta n'emmanju butya bw'ogendayo butya bw'okola wajja otunula byonna yabituyigiriza sallallahu alaihi wasallam. Abange mujje musiramuke siraamu ddiini ennungi buli muntu yali badde afuna ku chance y'okuba ng'asiramuka si byagezaako kubira ddiini busiraamu ngezaako kutaasa ggwe kubanza already ndi musiraamu ngezaako kutaasa ggwe ate sigambye nti asiramuka jangu ombuulire innama jangu naawe ofune ku buwomerevu okuba nti oli musiraamu. Nabbi sallallahu yatuyigiriza butya bwe tugenda emmanju okuvira ddala emmanju okuvira ddala wa emmanju bwe tuba tugenda emmanju okugenda emmanju kitegeeza ki kitegeeza izaalatu sigenda bugenzi wainama kikyoteekeddwa okukola oluvannyuma lw'okugendayo yatugamba nti baga nti awalewa nti izaalatu ma kharaja min as-sabilaini okugjawo ekimu obuwufu bwebyo ebivudde mulimu ku makuba ameka emabegako wano mu ggwanga lya wano kibadde ng'omuntu genda n'akadomola emmanju kitwalibwa nga abantu beesisiwala lwaki ogenda n'akadomola ki emmanju kati bakakubiriza ogenda nako era ne muzigundiza bw'okusangayo abange kiki ekyakyuse ekyakyuse nti abantu obutasoma bwakoze eki siga nti tebaali tebasoma dduniya naye bye basoma baali tebabitege gamba ne mu kaseera ka covid mukaseera ka covid genda n'akadomola wetukuze bulungi bw'oba ovaayo naaba muki mungalo ne sabbuuni awalan izalatu ma kharaja min as-sabilaini ng'okozesa ki mu kaseera kali tewaaliwo nnyo bikozesebwa naddala ng'amazzi gaali matono kati nga bagamba genda n'amayinja ameka amayinja 3 amayinja ago obukwakulizo bwago shurutu zaago zezino ge bagamba ng'ogenda nago ngenda kuwulira ekyokubiri ekiyimirirawo mu kifo ky'amayinja bagamba ejjinja lyokuba nga si zzungu erisala togenda nejjinja ligenda kona kuwaza genda n'ekifunfugu ekitaliiko wasala
ebifunfugu bisatu terina kubanga gumba. Lwaki si gumba? Olw'ensonga eggumba kyakulya ky'Abaganda baffe mwabo abaasiramuka mu majini. Allah addamu n'atondako ennyama, kati gwe oli mu kukwata mmere y'abanno ogyetukuzisisa emmanju eri tokkirizibwa. Eggumba lyonna tekirina kubanga busa. Rawuthu mmere ya bisolo by'Abaganda baffe mu majini tokeeteddwa okugyetukuzisa. Ente z'abanno ziri mu kulya zigenda okulaba ng'okola ki? Okwata emmere yazo ozeetukuza tokkirizibwa. Amma ekisigalidde ebbanga likimanya nga tekigenda kunakuwaza nga kiyonjo ejjinja likkiriza okuza. Ejjinja terina kubanga likka wansi w'amayinja 3 gateekeddwa okuba nga gali mayinja 3 okwambuka. Tegeerekese lwaki osobole okuba nga weetukuza bulungi. Ekyokubiri okwongerako amazzi. Kozesa amayinja n'omala n'okozesa n'amazzi. Kati bwe tujjawo amayinja kubanga okugulya omulembe gwali gwa maki, kati olwayo toyiza tulina mu nnyumba za kuflashinga wayimirirawo alwaraka toilet ki tokozesa ka toilet paper kamuntera okugenda kuzitoyiza mu bibuga ezimu zendaba. Omukyala najjanga munene bwati n'asaba akapapula bekati kamu n'agenda emanyi watagenze nakadomola agenda n'akapapula bekati. Weebuuzemu agenda kutukula atya? Tasobola kutukula. Kati obusiraamu tebwagala bukyafu obwo. Nojja neweemyumyola kungulu nosako obusige wenna neweemyumula nonyulira nga emmanju ogenda n'akagundi bekati ogenda kakozesa oti. Obusiraamu bugamba genda ne obugundi yusa ekintu nga kinene emirundi emeka 3 baseeba abakola ku zitoyizo mu bibuga mulekerawo okuwa abantu bu toilet paper obutono. Ne bagenda emmanju ne byangatana butya bagenda okukola ki? Omuntu neyeekanga nga akwasizza omukono watalina gukwasa. Omuntu muwe obupapula obuwera kubanga mubajjako ssente mwawe obupapula obumala. So tugambye oteekeddwa okugenda neki ne toilet paper obupapula 3 si 3 ndi abula kayuze kamu 2 3 then oluvannyuma omala okozesa amaki. Bannange ebintu bino byonna byetwogera byonna bipreventing omuntu obutafuna ndwadde. Kuba buli bwoleka ekifo kyo nga tekitukudde teweetukuziza bulungi ogenda kufuna endwadde ez'otomanye. Olw'ensonga olekeddewo obuwuka we butandikira okuba nga bulumba omubiri gwo. Gezaako weetukuze bulungi. Kino kiyamba ggwe. Ddiini y'Obusiraamu yajja kuyamba ggwe. Weeyambe weetukuze bulungi ate oluvannyuma okozesa amazzi. Bannange okukozesa amazzi sigamba nti gakozesebwa bataasoma, gakozesebwa abaasoma ne bategeera so si abaasoma ne batategeera. Kati mu mbeera eno omuntu amanye ebiseera ebisinga oli ayinza okugamba ekitegeeza omuntu andibadde akozesa amazzi ne toilet paper. Kibi nnyo okukozesa amazzi gokka ate era kibi nnyo okukozesa toilet paper yokka. Bw'okozesa amazzi gokka ekitegeeza ogenda kukwasa omukono ogutalina kukola ki? Ogenda kubaashara. Obusiraamu tebwagala mukono gwo wadde gwa olw'ensonga bwe tuba tukozesa mukono gwa kkono. Naye tebwagala mukono gwo gutuusize direct bukyafu wali bukyafu. Tegerekese kiki oteekeddwa okukola. Allah jalla wa ala yagaa nti inna Allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahhirin. Allah ayagala abeeneye ennyo ne beeneya ekitegeeza ne batukuza emitima gyabwe. Wa yuhibbu almutatahhirin na ate ayagala abeetukuza obulungi. Abeetukuza obulungi bebe abakozesanga amayinja ne bakozesa n'amazzi. Kati esaawa zino abakozesa toilet paper ne bakozesa n'amaki. N'ogenda mu ogenda mu biyigo by'abantu abamu ng'olaba bataddeyo amazzi n'onoonya wali akapapula ekakubula ng'olina kusooka kufulumata ogaba ne mumpe ku kipapula ekya bulijjo. Abange embeera teba ntuufu katoilet paper kanusu 10 kakole ki tambula n'eyiyo oba tambula naawe n'eyiyo muki bw'omanya bw'otuukayo nga gyeri khalas alhamdulillah bw'oba teriyo banga nawe mukamusawo kakola ki okalinamu. Ekyo tukirabe bwe tugenda emmanju eyo kiki ekintu kye tulina okuteekako ennyo essira oluvannyuma lw'okumala nga tumaze ekyetaago kyaffe. Ekintu kye tulina okuteekako nnyo essira albawul omusulo gwe muki gwe musulo. Olw'ensonga omusulo guno abantu abasinga obungi bwo balanga ogutali bukyafu era mu bibalo byabwe eby'obukyafu tagulabamu. Ntegerekesa ye ekiyinza okuvaamu akasu kyasinga okulongoosa.
ekitavaamu kaso kati nga gwe musulo ebbanga lyomala nga teguyitiridde alabanga obutali buki naye munnange ku saidi y'obusiraamu teguyina njawulo na bukyafu buli gwe bugezaako obutati byonna bifuluma nga bikyafu. So omusiraamu akubirizibwa okubanga ateeka essira ennyo ku musulu. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatugamba titanazzahu min albawli, abange mwegendereze omusulo mugwekuumi. Atanazzu okwekengera mwekeke obubi obukola ki obuva mu musulo. Fa inna ammata adhaba alqabri minhu, ebibonerezo ebisinga obungi eby'omuntaana biva mu musulo. Era mu hadithi eno n'atunyumiza bwe yaliyita ku ntaana bbiri n'aga nti innahuma la yu'adhabaani, sanzeemu abantu babiri nga babonaabonyezebwa. Wama yu'adhabaani fi kabirin, naye tebabonaabonyezebwa mu bintu biki. Amma ahaduhuma fakana yamshi baina nnasi binnamima, asooka yali atambuza lugambo. Wa amma thani, owokubiri kana la yastanzihu min bawli, yali teyeekeka musulo gwe. So ekintu kyoba okuteekako nnyo essira naddala ku saidi y'abasajja, bw'obanga ogenze emmanju n'omala ekyetaago kyo kya short call n'ofuuyisa, nkwegayiridde ne sekwegayirira yenna, funa engeri gy'owepreventingamu okulaba nti tewabaayo ttonde eddala ligenda kutonnya mu lugoye lwo, lisobola okutojja nga towulidde ne likuleetera ekizibu. Weegendereze omusulo naddala bw'obanga wakava emmanju. Inshallah. Naam. Sheikh toyanziza nnyo. Naam sibo. Mutuufu nga tumaliriza abatulaba munasonyiwa okusinziira ku puroguramu yaffe, eddakiika zo obudde tebutumala, naye nga inshallah concurrent tugenda kuba tujja twongera okubeera ntwejjukanya mu mbeera eno. Sheikh mbadde nsaba mu bigambo bye bitinnyirira batulaba bano obeere nga basibula inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mpozi ensonga gye tusomyeko olwaliro ebadde nkulu nnyo ekwatagana na wudhu. Tulaba emiteeko gya wudhu ne tulaba emiteeko gy'amazzi agakozesebwa mu kufuna wudhu ne tulaba wa gye tutandikira wudhu yaffe. Era ne tutegeera empisa eziteekeddwa okuba nga zigobererwa. Kyendeseeyo akatono nti omwana Adamu waliwo empisa ezigobererwa nga tugenda emmanju. Teweerabiranga dduwa ya kugenda emmanju. Edduwa y'okugenda emmanju abantu bangi tubawulidde bafiiridde mu matooyi, majini gabakubirayo ne bakubba emitwe ku ttaka. Kiki yayerabidde okusoma edduwa y'okugenda emmanju n'anduma n'ayingira ekiyigo, ejjinnya n'alisangayo nga tonnaba kuyingira. Erimu bisimillah. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Majini manene gasangibwa mu ttooyi gawanga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tugisome nga weekingiriza Allah okukingiriza obubi bw'amagiki. Ate ekigambo khubuthi kitegeeza omukyafu. Ate al-khubuth kitegeeza bukyafu bwokka. Inama omuntu asobola okukola ekikyamu abeera khabith. Weekingiriza ne Allah ng'oyingira mu ki? Ng'oyingira mu ttooyi. Teweerabira dduwa eyo kubanga oyinza okulowooza nti dduwa yakugera bya bulijjo neekuviiramu akabenje akanene. Soma edduwa ate ne bw'oba ofulumayo era obeerenga osoma edduwa eyo. Ekirala bw'oba ogenda mu ttooyi totula mu kibula ate togezaako kutula waki? N'azimba talina gezaako, alina ozimba nga. Naawe bw'oba ozimba ennyumba totunuza ttooyi mu ki? Mu kibula. Newankubadde kirimu enjawukana wakati wa ulama abaffe be mama z'okuzimbawo. Tekyetagisa kutumba ekikulu totula mu ki? Mu kibula. Weekibula ekitiibwa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.